mutya baagala balungi abeekumira ku Senga 5256 mbaaniriza ate mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku bika by'amazzi g'emmana oba ebika bya discharge. Discharge ngiyite ntya mu Luganda? Ndoboozera ka ngiyite amazzi agafuluma mu mmana yaffe ag'enjawulo. Ebika bya discharge eby'enjawulo ne kye bitegeeza. Nga tugenda tandika ne amazzi ago omukyala g'afulumya nga gali clear oba nga galimu olutaatata oba nga ga white. Gasobola okuba nga gali clear nga bw'olaba amazzi clear, gasobola okuba nga gafaanana ng'amata oba gasobola okubeera nga gali white color nga bw'olaba essuuka enjeru bw'ebeera efaanana. Eno discharge n'ebiseera ebisinga eri nnomo. Si na biseera ebisinga, actually eri nnomo. Abakyala bonna abasinga bagifuna. Era bw'oba ogifunye teweeraliikirira, teba infection, teba ki, wabula ebeera nnomo. Nti ebiseera ebisinga amazzi gano eno gabeera white naye bwe gakala era bw'okebera empale yo nga gakaze gafuuka yellow. Naye ekyo tekitegeeza nti olimu ekirwadde. Gabeera nnomo okusinziira ku wawooli mu ssaako yo ey'okubeera ng'ogenda kulwala oba kye tuyita menstruation cycle, naye nga oli nnomo. Then waliwo ago agabeera nga gali so clear nga bw'olaba clear. Ago nno go gategeeza omukyala ng'ali mu ovulation era galastinga essaawa 24 nti gabeera na mangi nnyo, gabeera nga bw'olaba amazzi g'eggi. Ago ng'oggyeemu enjuba naye amazzi g'eggi ago bwe gabeera go. Ago omukyala asobola okugafunira okumala essaawa 24 olunaku lulamba. Olunaku olwo lwe tuyita olw'okubeera ng'oli mu ovulatinga era ng'osobola okufuniramu olubuto. Nti akaseera ako singa weegatta n'omwami obeera most fertile nti obeera osobola okufuna olubuto. Chances z'okufuna olubuto kaŋŋambe zibeera 98 ku 100. So amazzi ago bw'oba ogalabye togeeraliikirira, eyo discharge eri nnomo era terina buzibu bwonna. Tugenda kutunira discharge ey'okubiri ng'egenda kubeera ebeera ya white nga oluse white ng'essuuka, bwe njogera white, naye ng'ate efaananamu nga amata agakutusa ago nga gafudde bulungi, ebitaatata. White oyo aba afaanana bw'atyo. Tuva ku oli white gwe nsoose okwogerako, gwe ŋŋambye nti ali nnomo. Ono abeera ng'ebitaatata gwe njogerako era yali mu nnamba 2. Eyo nebeera yeast infection. Nti osobola okuba ng'ofunye infection naye eyo gye tuyita yeast infection eva ku bukyafu, kankitwale nti eva ku bukyafu. Oba okubeera ng'otuuyanye then bacteria eyo nebeera ng'epayiringa n'ekuviirako kye tuyita yeast infection. Era yeast infections teziva mu bakyala ebiseera ebisinga. Ky'ova olaba tubakubiriza okubeera nga mumwebiza kubanga bye bisinga okutereka bacteria. Ffenna tulina bacteria ku mibiri gyaffe. Naye bw'aziira aleeta kye tuyita infections ezo ze bayita yeast infection n'obeera nga ozifuna. So singa olaba amazzi ago agafudde agalinga amataatata, ebyo ebiteebifudde, manya nti oyinza okuba nga olinamu ka yeast infection. Osobola ogenda n'olaba omusawo n'abeera ng'akuwa antibiotics n'obeera ng'ojjanjabwa n'obeera nga osobola okuwona. Eyo nno yeast infection okugikakasa nti eyo osobola okukebera n'olaba enfulizo ezo zigenda ne zimyukirira n'obeera ng'owulira zimyukiridde bw'oziraba oba nga zikulumirira, nakyo kikakasa okubeera nga ge kamu ku kabonero akaleeta yeast infection oba akategeeza nti olina infection gye tuyita yeast infection. Namba 3 kwe kubeera ng'osobola okufulumya amazzi gano aga grey. Grey gabeera kala ya grey, ndowooza mugimanyi. Kibeera bwe kityo nga kikala tekitegeerekeka. Kala ya grey eyo etegeeza era kabeera kabonero akategeeza nti olina infection gye tuyita ya bacterial infection. Osobola okubeeramu ne infection era obeera weetaagisa ogenda okulaba omusawo n'akkebera. Naye nga infection eno ebiseera ebisinga tebeera nti omuntu yaba yagikusiize gwe weegase nayo, kye tuyita STD. Tebeera STD wabula ng'ate era esobola okubeera. Ebiseera ebisinga tebeera naye ng'ate waliwo chances okubeera ng'esobola okubeera STD.
kubanga waliwo obulwadde bwa njawulo bubiri naye nga bufaanaganya obubonero. So kiba kirungi n'ogenda ew'omusawo n'abeera ng'akubuulira. Kisobola okuba nga kiva kubeera nga amazzi mu manayo tegabalansinga bulungi oba kye tuyita HP. HP kyogere nti omuntu okukiggyayo bulungi. Kale tukireke. Tukitwale nti HP balance yo erinamu obuzibu mu manako okubeera ng'osobola okufuna infection eyo. Then tugenda ku kika kya discharge endala ng'eno discharge ebeera ya dark brown. Brown abeera kitaka. Ebeera ya kitaka naye omukwafu. Oba ebeera mmyufu oba ebeera mu lupinki. Pinki yaani ye Kakobe. Wabula simukakasa naye ndowooza pink it's fine. Ebeera mu lupinki. Eno discharge ebeera nnomo kubanga ebeera eraga nti osobola okubeera nga ogenda mu nsonga essaawa yonna. Nti ebeera nnomo naye eba yeegasemu otusayisaayo otwo tusooka okujja ng'omuntu agenda mu nsonga. So bw'ogiraba obeera osemberedde ensonga zo teweeraliikirira unless ng'oba omanyi nti tosemberedde ensonga zo. Awo osobola okugenda n'olaba omusawo n'omunnyonnyola n'olaba kiki oba kyetaagisa okubeera nga ogenda omusawo. Ofuna eddagala. Wabula singa obeera nga weegasse n'omwami kubanga nakyo kisobola okukuleetera okufuna discharge eyo nga singa mwegadanzeemukko n'akukosaamu osobola okufuna discharge eyo togenda ate wa musawo okubeera ng'oyonoona kasenteko. Discharge endala gye tugenda okwogerako y'ey'okubeera nga ya green oba yellow. Waliwo oyo green oyo oba green wa yellow oyo oba omutegeera bulungi oyo. Eyo discharge asiteebeera ng'eringa ekyovu ng'ate ofuna okuseeyebwa. Eyo nno ebeera STD oba kabeera kabonero. STD bwe bulwadde obw'ekikaba obuli transmitted n'okubeera nga weegatta n'omuntu omulala. So towulonzalonza, genda olabe omusawo abeere ng'akujjanjaba mu bwangu ddala. Then discharge endala tugenda okwogerako egenda kubeera nga eno ebeera ewunya. Ebeera ewunya era discharge eno like bw'ofulumya discharge ebeera erimu ekisu ate nga ejjirako okubeera ng'ofuna obulumi eyo wansi ng'owulira emmana neekusiiwa, owulira obulumi, owulira oyokerera. Eyo ebeera buba bulwadde. Osobola okubeera nga oyina kye bayita gonorrhea. Ndowooza ekyo mukimanyi abakyala. Abaami bwe njogera ku gonorrhea y'enziku ndowooza. Omwami enziku naawe ekuluma bubu. So in case singa oba ofunye discharge, saawa zino tuli kwogera ku bakyala si ku baami, singa oba ofunye discharge ng'erimu ekisu ate ng'ekuleetera obulumi wansi ng'owulira wakuluma, w'oba ofuka owulira oyokerera, owulira obulumi ng'ofuka, n'ekirala olubuto lukulumirira, dduka mangu ew'omusawo omunnyonnyole abeere ng'akufunira eddagala. Discharge endala gye tugenda okwogerako y'ey'okubeera ng'eringa cream nga bw'olaba cream ng'eri creamy. Eyo nno discharge ebiseera ebisinga etegeeza omukyala okubeera ng'ali lubuto. Era bw'oba tonneekebeza dduka mangu bakkebere singa olaba discharge ng'eyo, bakkebere bakonfaminge nti olina olubuto oba toyina. Then discharge endala gye tugenda okulaba y'ey'okubeera nga waliwo discharge ejja ng'ezitowa ng'ate nnyingi. Ng'olaba kino kiyika eyo discharge nayo tekweraliikiriza ebeera nnomo. Nti ebiseera ebisinga discharge ekyuka okusinziira ku saako yo bw'etambula. Bw'oba wakava mu nsonga olina amazzi g'ofulumya, bw'oba oli wakati olina amazzi g'ofulumya, bw'oba onaatera okuyingira ensonga olina amazzi g'ofulumya, bw'oba kwegamba oba okitegeera. Obungi oba obutini bwa discharge eyo si nsonga, kiri nnomo era kye kiyinza kweraliikiriza. Toyinza gamba nti leero nga mangi, ekyo tekikweraliikiriza. Discharge engenda okusembyayo y'ey'okubeera ng'eseerera ate ng'ebeera so kiriya ng'eringa amazzi gali ge nayogeddeko ag'eggi. Simanyi twabadde ku nnamba ki kwe nagyogereddeko. Eyo discharge eraga oba ejja singa omukyala abeera omukyala awulira ali mu bwagazi.
oba awulira ayagala mukiro baayo ya musajja afuna discharge bwetu nti nemba mugenda kukola mukwano n'omuweweeta afuna discharge bwetu bw'aba nga tafunye discharge yasobola okulowooza ku mwagalwa oba okulowooza ku kintu kyonna kyonna ekiyinza okubeera nga kimuleetera okuyima n'ayima eyo discharge etegeeza nti omukyala ayimye oba amazzi gategeeza nti omukyala ayimye. Tujja kuba tudda ne vidiyo endala nga tukulaga ebika by'amazzi g'emmana eby'enjawulo ng'omukyala ayimye era ng'agenda kuzinibwa. So teweerabira subscribinga kulayikinga n'okomentinga gwatana subscribinga edda ebale kubanga weekuumira ku Senga Face 256 omukama akunkuumire. Ka vidiyo kolabaawo wansi omwami oyo akola products za palette akola ebitaana ng'era bw'obiraba mu vidiyo eyo akola center tables akola dressing mirrors bamwe mu contacting abeere nga akolera ekyakabi mu contacting abeere nga asobola okukolera